atenderezebwa gurumizibwe Olyekitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo ndi Ekitangala mbasindika Ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu akukukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera nga owuliriza kusaawa bisudde muguluka weyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa muganda waffe amanyikiddwa nga Ssalongo Yezu mu bwa Bulamu mu lunyaanyimbe gwe bayita Jesus Christ kye bayita bulamu weewaawo of which buli omu aba asobola okubeera nga akifuna mu bulamu bwe waabeera nga awangudde amagombe weewaawo egenda bwete tubalamusizaako mwena basoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abagalwa obulamu bulungi era nga buli kiseera bibadde bulungi wewekkiriza gwe kennyini ne weeteeka mu kakunizo ak'embeera ey'ekirooto y'ensonga lwaki weesanga nga si bulungi naye ensi eno ey'ekirooto mwenga awamu emyoyo egikola sseŋŋendo gyonna mwasalawo okubeera nga mulonda muyite mu bulamu obw'okwawukana okuva ku nsibuko y'obutonzi ensibuko ey'amaama taata Katonda mu ngeri eno ne mutandika okubeera nga muyita mu bulamu obw'obulumi obulamu obw'okubonaabona obw'entiisa obwo obwajjula amagezi gammwe n'ennamuziga y'entegeera yammwe abagalwa kino we kibeerawo mu kaseera katono era ne weesanga nga otambuza obulamu bwo ng'olowooza nti bulungi mu ngeri eno ne weesanga buli kiseera nga osonga ennwe eri obutali bumativu eri ensi yo nga osonga eri abalala ng'osonga eri gavumenti oba eri Katonda nti yakuleetedde embeera etali nnungi abagalwa ku lw'okubeera nga mwenna nga emyoyo egyawamu mwalondawo okubeera nga mutambulira mu bulamu obw'okwawukana okuva ku nsibuko emyaka bufukunya emabega oba billions emabega abagalwa ng'abaana b'abantu era mwasalawo okubeera nga muzuukuka mu kadde akaakakati musobole okubeera nga muva mu mbeera ey'obulimba mu ngeri eno musobole okubeera nga muyimuka wamu n'ensi yammwe mwaŋŋange ebyo byonna bye mwetaaga okubeera nga mwaŋŋanga musonyiwe era mwejjemu ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga mubyeggyamu mu bufunze abagalwa omwana w'omuntu mukadde kano ali mu nkola ey'okufuna okutegeera n'okumanya okusonyiwa n'okweggyamu ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga byeggyamu okuviira ddala ku bwannamunigina nammwe mwenna ng'emyoyo gyonna egitudde ku sseŋŋendo eno nga musinzirira ddala ku nsi yammwe ey'omunda kibasoboseze okusobola okubeera nga mweggyamu ebyo byonna ebitali bumu wamu ne kwagala eyo ensi eyaddala ebakola nga mmwe emyoyo abagalwa abantu bangi bayise mu mbeera ey'okubonaabona n'okubonerezebwa okumala obufukunya bw'emyaka ku lw'ensonga nnyingi abagalwa bangi we baayambala olugoye lw'omwana w'omuntu
beeyongera okubeera nga beekwatira kabaani ku ndongo ku mayengo agenge effutwa n'ag'okuyagala okubeera nga muwoolera eggwanga, nga mwagala okubeera nga mulaba abo bonna abaabayisa obubi basobole okubeera nga babonerezebwa, nga mubalamula era bayite mu mbonereza eyo ey'amaanyi ennyo. Abagalwa, ke kaseera ng'abaana b'abantu okubeera nga mukula busukakkubo w'ekyo, kubanga ekiriwo mu butonzi bwokka ge mayengo ge bayita kwagala. Amayengo gonna agatali kwagala ga bulimba era tegabeerangawo. Nga newankubadde tewaliiwo kitali kya ddala ekiri mu nsi eya ddala. Mu maka gammwe agataggwaawo. Mu ngeri eno mwennange emyoyo egy'awamu muli mu nteekateeka ey'okuzuukuka. Eno ezze ebeerawo okumala emyaka 20 n'okusoba, nga kati etuukiridde ku nkomekerero yaayo, era nga egenda kubeera nga eyimusa obulumi obutenkanika n'okubonaabona mu bifo bingi okwetooloola sseŋŋendo eno, naddala ewabadde okuŋŋaaniro ly'enge effutwa n'obutayagaliza okusobola okubeera nga liyozebwa n'okuggyibwa ku sseŋŋendo eno. Abagalwa, bangi mukyalina empulira ey'okuyagala okulaba embeera eya obwenkanya n'okubonereza nga egenda eri abo be mulowooza nti tebabayisizza bulungi, kubanga abasinga ku bano babayisizza mu ngeri etali ya buntu era nga bafumbikiddemu enguzi okwetooloola sseŋŋendo eno yonna. Ebyo byonna bigenda kubeera nga byasibwa mu ngeri ennene buli lunaku. Mu ngeri eno obukuubagano okwetooloola sseŋŋendo bweyongera okubeera nga bukulaakulana, kubanga y'empulira ey'obutonzi etondebwa omwana w'omuntu eyo eviira ddala mu kadde ak'emabega ne kadde ak'okaakati okubeera nga temuyisibwa bulungi, egenda okubeera nga ebwatuka okuvaamu akasambattuko n'entalo. Abagalwa, obukuubagano buno buviira ddala mu mayengo ag'enge n'effutwa, agatudde mu birowoozo ebyo ebitatudde mu kwagala, ebirowoozo ebyo n'ebikolwa n'ebigambo n'enneeyisa eyo gye muzze muwandiikibwamu oba gye muzze mutambuzaamu obulamu bwammwe okumala obufukunya bw'emyaka mwenna ng'abaana b'abantu, eons of time. Abagalwa, kituufu abasinga ku bangi ku sseŋŋendo eno natimba beeyongedde okubeera nga bava mu mbeera eyo ey'okulowooza nti tebalina maanyi gaabwe kusobola kubeera nga bawanirira obulamu bwabwe. Mu ngeri eno bangi batandise okubeera nga bategeera
nti beetaagisa okubeera nga batambulira mu nsi ey'eddembe, ensi ejjuddemu ekisa ekigenda eri buli bulamu obutudde ku sseŋŋendo eno mu mbeera yonna okwetooloola sseŋŋendo na ttimba. Abaagalwa, kino kiruubirirwa ky'amaanyi nnyo ekigenda okubeera nga kikyusa enneeyisa b'abaana b'abantu okuviira ddala ku bwannamunigina nga muva mu mbeera eya nnaakalyaakaani n'akalyaakaani oba selfishness, is it bagiyita consumption driven manner, mu embeera eya okubeera nga weefaako wekka. Kino kibayambe okusobola okubeera nga mwejjamu embeera eyo, kibayambe n'okubeera nga mukulaakulana, okubeera nga muwanirira abalala n'okuwanira sseŋŋendo eno, kubanga yeetaaga obuyambi bwammwe. Abaagalwa, social media yammwe buli kiseera ekola kyonna ekisoboka okuzannya drama yaayo oba okuzannya obuzannyo bwayo okusobola okubeera nga etwala ebirowoozo byammwe, nga eddiŋŋana ebintu ebigenda mu maaso n'okuripootinga ebintu ebigenda mu maaso okwetooloola sseŋŋendo na ttimba mu bifo eby'enjawulo. Mu ngeri eno ne batawa ebyo bituddemu amaanyi agabayimusa n'okubeera nga muteeka essira ku ebyo ebinaabaleetera obukuubagiro n'okubeera nga mutambulira mu mbeera ey'obunyiikaavu n'obulumi. Abaagalwa, ebibala bino bigenda kubeerawo nga ebibala ebisembayo, musobole okubeera nga mufuna okuzuukusibwa okulungi okuzaama okwetooloola sseŋŋendo eno. Y'engeri eno abaagalwa, y'ensonga lwaki buli kiseera weetaagisa okubeera nga oyingira mundaayo mu yeekaalu yo entukuvu, okole ekiruubirirwa osobole okubeera nga ozimba n'okukulaakulanya amaanyi go n'okulaba nga oyimusibwa amaanyi agakutuddemu nga yeekwagala yeeyongera okubeera nga akulaakulana eri ensi yo. Nga mwenna we mumanyi, kwagala yekka y'owa ddala. Kwagala y'emaanyi agataggwaawo agakolebwa oba agakola maama taata Katonda nga mbweseddeebwe mu bulungi bwe obw'ensibuko obutudde mu buli kitonde. Abaagalwa, mu kaseera kano buli kwesolossa eri ensi ey'obulimba ey'ekirooto. Mu ngeri eno abaagalwa, nga mukozesa okubeera nga muyingira mu yeekaalu eyo, kijja bayamba buli lunaku okusobola okubeera nga mukola ekiruubirirwa eky'okubeera kwagala mu buli kintu kyonna kye mukola. Kino kibayamba okusobola okubeera nga mufuna ebibala n'ebirungo eby'amaanyi ag'okwagala agakola maama taata Katonda. Abaagalwa, ejjengo eddene ery'okwagala liri kwesolosa sseŋŋendo eno nga liyingira eri emitima egy'abangi, nga we beeyongera okubeera nga bategeera nti ekkubo lyabwe mu bulamu bwabwe beetaagisa ddembe okusobola okubeera nga bawanirira n'okuwa ekitiibwa buli kinnoomu, nga bakozesa enkola ey'okwagala n'okubeera nga bayogerezeganya ku mutendera ogwo ogwewa ekitiibwa. Abaagalwa, entegeera eno eri ku mutendera ogwa bwannamunigina yeeyongera okubeera nga ezzaamu amaanyi
era nga buli kinoomu yeggulirawo omutima gwe eri omulala n'okusobola okubeera nga mwaniriza kwagala abayingire mu ngeri eno wanaabayingira kibasoboseza okusobola okubeera nga mufuna amagezi ge mwetaaga n'okubeera nga mufuna entegeera y'ekikula kyammwe ekituufu ekikula kyammwe ekitakyukanga nga ye kwagala ye kennyini. Abaagala mwenna muli bitonde ebyo ebitudde mu bwajjajjammwe ebiri mu nnyama ebitudde mu bw'obuntu era nga muli ttonde ery'ekitangaala endabirwamu ya Katonda ye kennyini alabisibwa munda mu mmwe era nga muli bumu wamu ne Katonda ne maama taata Katonda mukadde ke kamu mu buli kintu kyonna. Abaagalwa tewabeerangawo kwawukana, tewabeerangawo okwawukana weekuli ne kusobola okuggibwawo kubanga muli bitonde ebitaggwaawo buli kiseera mubeerawo era nga muli ndabirwamu ya Katonda kubanga kyonna bwe kityo bwe kiri bwe mutyo we muli mwenna era nga mulina obusobozi okusobola okubeera nga mutabaala obwessedde obw'obutonzi n'obusobozi bwonna bwe muteebereza mu bulamu mubuyina okusobola okubeera nga mubukola. Yemmwe bulamu, yemmwe nsibuko, tewaliiwo kirala kyonna. Era nga kati muli mu mbeera ey'okuzuukuka eri obutukuvu bwammwe obubalindiridde abagalwa. Abagalwa, obutukuvu bwammwe bwawandiikibwa ku jjinja era nga kano ke kaseera okusobola okubeera nga bubatuukisibwako. Wonaazuukuka abaagalwa, we munaazuukuka ne musobola okubeera nga mudda mu kikula kyammwe ekyaddala ne mutegeera kiki kye muli. Ebyo byonna ebitali kwagala bigenda kubeera nga binaabuuka bive mu bulamu bwammwe. Musobole okubeera nga muyimuka mu maanyi ag'obwakatonda bwammwe mu ssanyu n'eddembe eritenkanika eritalina kkomo. Nsigadde nze muganda wammwe amanyikiddwa nga Yesu mu bwabulamu, amanyikiddwa nga Jesus Christ mu Lunyanyimbe. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.